baniriza mu programu yaffe ManyaKyoliExtra tukyaliwo twaliwo wetuli tujja kubaawo. Yali Martin Luther eyagamba nti whatever affects one directly affects all indirectly. Buli ekikosa omu kuffe butereevu ffenna kitukosa. Muyinza okuba obutali butereevu naye ng'ate bubeera butereevu. Emabegako okuva olutalo we lwagenda e Ukraine, Russia n'erumba Ukraine. Ukrainians bangi batandika okudduka e Ukraine ne bajja mu Europe. Ekimu ku kyentegeddeko ekigenda mu maaso olwaleero mu Europe naddala mu Scandinavian countries. Jukira ba Ukrainians, they are Europeans. Bwe badduka okuyingirira zino ensinga zi Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, babaweerawo obutuuze ne babawa emirimu. Wenjogerera bannayuganda bangi batandise okubayigga n'abaafuna obutuuze mu mawanga ago. Ebintu bitandise okubakaluubirira olw'abazungu bano abava mu Ukraine okujja okuyingira amawanga ago baweebwe. Kale njagala okusaasira n'okugumya abaana bannayuganda naddala abali mu mawanga ago abafunye okweraliikirira n'embeera ez'enjawulo, kubanga ninako basatu bemmanyi abaggiddwako obutuuze so nga babadde ne red passports ezibalaga nti batuuze, naye ate zabaggiddwako ne balekerwa permits okukola. Akabonero akategeeza nti abasajja abo balina ekiruubirirwa kinene. Whatever you see is a shadow cast by that you cannot see. That is why in our programs we don't focus on the shadows of life. We focus on the objects casting the shadows that we see. Tetuteeka amaanyi ku biki bye tulaba, tuteeka amaanyi ku ebyo ebireeta ebyo bye tutalaba. Njagala bannaffe mwenna naddala bali mu diaspora okubajjukiza nti newankubadde muli mu mawanga ago, njagala okubategeeza nti wano waka Uganda ka tetulinayo nsi ndala we tugenda kuddukira tugende tubeere. Ate era ne bw'ogenda eyo teri muntu yenna wa buvunaanyizibwa ava wano n'agenda mu mawanga ago n'ayagala afiireyo bamuziikeyo. Buli muntu yenna wabeerawo emyaka kap kwatuuka n'agamba ye kiki ennyo kanzire ewaffe ntandikire awo bantereke ewaffe bwe ndiba nfudde banziike ewaffe. Kale mbakubiriza bannange, ne bw'oba oli Sweden, ne bw'oba oli Denmark, ne bw'oba oli Norway, ne bw'oba oli Netherlands, ago gonna amawanga nagayitamu ne mbako ne bannayuganda bensisinkanako, mbategeeza invest back home. Try as much as possible to invest back home. Mubeeko ebintu bye mwekolera nga ne bw'oba okomyewo wano teweekweka mu woteeri. Manyi mikwano gyange bangi abakomawo wano nga tasobola kudda waabwe, bw'ajja asula mu woteeri wiikisi 2 n'asaasaanya ssente mpitirivu n'addayo. Mukyalina omukisa ogugula ettaka e Uganda, mukyalina omukisa ogwakisesinga akapoloti n'okateekamu obuyumba bwo ne bw'oba bu rentals. Bw'oba okomyewo n'osulako kaziga akamu nga kako nnyumba yo n'obaako ebintu byo bye weekolera. Kakati abaana bangi olwaleero earthquake ya lumba Turkey, tulina abannayuganda abaafiirayo be tutasobola kumanya, kubanga bwe yali agendayo ne gavumenti teyamumanya, ne bwe yatuuka eri embassy teyeeripootinga, kwegamba tebasobola kumulondoola. Tulina abaana baffe abafiiriddeyo be tutagenda kuddamu kumanya baabulira e Turkey. Tulina abaana bemmanya abasoba mu 18 ababadde deported from Turkey. N'akomawo e Uganda, abadde amaze emyaka 7-8 tali wano, n'akomawo e Uganda talina waatandikira, buli kintu kifu, n'addayo ku zero. Mbasaba bwe mubeera eyo, think of home. East or west, home is best. Mulowoozeeko ewaka, mubeeko bye musobola okukola. Ate njagala okuyita wano okubategeeza bannange, buli muntu alina olususu lwange luno, buli muntu alina melanin.
melanin kya bugagga. Ffe tulina ekyobugagga. Abazungu bava e Bulaaya eyo ne bajja e Uganda eno ne bajja mu mawanga gaffe ag'abaddugavu ne beeyanika mu musana guli pereketya ne gumwokya nga kyafuba kimu olususu lwe lukyukemu. I mean, look at this skin. It's a beautiful skin. Kyova olaba abazungu batuzanya reverse psychology, bakoze ebintu bingi nnyo okulaba nga bakola ebizigo mweyeruse. Abaana baffe bangi obasanga ng'akuuta olususu luno luveemu ekiddugavu lubeere lweru. Psychologically baatuteekako effect etulowoozesa nti omulungi ye mweru. Njagala okubategeeza temumanyi bulungi, temunnasanga muntu mulungi nga muddugavu. Obuddugavu tebulimba. Bw'aba mulungi aba mulungi. Ne kakana abaana omusanga alabika bulungi akuuta olususu. Ekimukuusa olususu, the psychological effect eyaleetebwa abazungu. Abazungu tebagenda kutwagala. Olwaleero ne bwenjogera Olungereza ngabo, they will never see me as part of themselves. They will never see me as who they are. Siri kitundu kubo era siribeera kitundu kubo. Kyova olaba programs zino nzikola mu Luganda, nze ndi Muganda. Ate era kambabuulire buno bubeera bubuyabuya. Omunyolo kyangu nnyo okutranslating okujja mu Luganda okuzza mu Lunyolo okusinga okujja mu Luzungu okuzza mu Lunyolo. Omulugwala kyangu nnyo okutranslating okujja mu Lukyoli okuzza mu Lulugwala okusinga okujja mu Luzungu okuzza mu Lukyoli. Omunyankole kyangu nnyo okutegeera bino byenjogera. Kyova olaba era nnoonya abantu. Noonya abasobola okuwandiika Olunyakitala, noonya abasobola okuwandiika Olusoga n'Olugisu, noonya abasobola okuwandiika Olukyoli n'Olulango. Ebitabo ng'amaanyi g'obuntu naawe osobola babikyusa okubijja mu Luganda babizze mu nnimi ziri. Abaana bangi boogera Olungereza naye tebategeera Luzungu Lungereza. Kubanga ffene waffe tetwogera Lungereza, twogera Luzungu. Kakati akola translation, omwana omusanga ng'ekigambo akimanyi mu Luzungu naye nga mu lulimi tasobola kukitegeera. Okutegeera kubeera mu nnimi zaffe. Kale mbakubiriza mwogere ennimi zaffe ate mukkirize ki kye tuli ate mukyagale. Tebagenda kutwagala. Kale mbasaasira mwena abali mu diaspora abalina obulamu obw'enjawulo bwe muyitamu obunyigiriza. The price we pay is equivalent to the magnitude of the dreams we are pursuing. Omutango gwe tuwaayo gwenkanankana n'obugazi bw'ekirooto kye tunoonya. Mbakubiriza okuguma, okunywera, okuvumirira, persevere, munywere. Naye ate mubeere abaddugavu abagezi. Teri nsi gy'ogenda muno tosangayo China town, Indian town. Waliwo ebitundu by'otuukamu ogenda okwetegereza nga buli kimu ekirimu kyaba China. Waliwo ebitundu by'otuukamu ogenda okwetegereza nga buli kimu ekirimu restaurants, cabs ezikutambuza, ennyambala, amaduuka nga gonna bayindi. Mumbuulireyo w'osanga ng'osanga makanzu na Gomez nga business eziri mu kitundu ekyo kyonna by'Abannayuganda. Ebizimbe biri mu kitundu ekyo by'Abannayuganda. Lwaki bannaffe bano batusingako? Era ye bwe buufu bwenjagala okutambulira mu programu eno. Abazungu baatujjako kye tuli. Ne bajja wano okuviira dda mu biseera biri nga n'okutegera tekunnayingira mu Aramaic kulyoke kuyingire Greek ne Latin. Baatusanga n'okutegera ne baddira ebyafaayo byaffe ne babizannyamu ne firimu ne babifuula ebyabwe. Okumanya n'okutegera kwatandikira Kemet. Kemet olwaleero ye Misiri, Egypt. Nyinza n'okubagamba nti Garden of Eden teyali eyo, yali mu East Africa. Okunoonyereza abadiginze diipa okuddayo mu byafaayo okwetegereza ensonga zino bakizudde nti ebintu bingi ebyogerwako byali waffe. Lwaki abazungu bakikola mu bugenderevu okukyusa hisitole waffe bamufuula owaabwe, ate bamala omufuula owaabwe ne bamugoberera ate ne bakomawo ne batugamba kyonna kye twali kyali kya busiru. Bajja wano ne batugamba obw'omwoyo bwaffe yali sitaani. N'okutuusa kaakano abantu balwanagana ne sitaani gwe batasisinkanangako, wabula baabagamba nti sitaani muddugavu. N'ebifaananyi byonna bye bakuba eby'emyoyo emibi gibeera middugavu. Kino kye njagala okubagamba kye baali babakweka. Amaanyi gali mu kizikiza.
era obuwanguzi bwonna mu nsi butandikira mu kizikiza. Gwakasalamu tosala kino kyokka, njagala osala obuwanvu bwakyo osomese abantu. Katonda bw'atonda ensigo bwe tuba tugisimba mu ttaka, tusima n'ekinnya. We go an extra mile to dig a hole in the ground, ne tusuulayo ensigo, then we cover it. Ensigo temerera mu kitangaala. Bwe tuba tuzaala abaana tubateekayo mu bwekusifu, ne bayingirayo mu kizikiza, ne bakuumirwa mu kizikiza. By the time humans come on earth, they have formed. Naye kyonna ekibeerawo abazungu bagezaako okunnyonnyola zygote, embryo na biki, ne bannyonnyola process. Njagala okubategeeza kino, nammwe bwe muba mulina obwongo nga mwasoma, njagala muntaggululire. I'm a spirit, nze ndi mwoyo. Eno nkozesa bukozesa suuti. Njagala science ne biology annyinnyonnyola omwoyo engeri gye guyingira omubiri. Njagala science annyinnyonnyole engeri spirit yange gye yayingiramu omubiri. Ebyo teri abimanyi. Biology agezaako okunnyonnyola zygote bwetambula, embryo n'afuuka omwana n'afoominga kino. That's okay. Tutondebwa mu mbuto z'abannyaffe. But waliwo ekyenjawulo ekiriwo, gwe mwoyo. Njagala naawe weebuuze, omwoyo gwayingira gutya omubiri? Kino abazungu kye batutaggululako ne batuggyako. Amaanyi omwana atonderwa mu kizikiza, era ne mu butonzi bwaffe ayingira olubuto mu kizikiza. Teri muntu alaba mbeera eyo. Akabonero akategeeza nti ebintu byonna ebisukkulumu, ebintu byonna ebyenjawulo, ebintu byonna eby'amaanyi Katonda yabikweka. Abo abasobola okuyingira ebuziba, ye program ManyaKyoliExtra, abasobola okuyingira ebuziba ne bakka wansi mu bintu bino okubitaggula n'okubitegeera, be basobola okuvumbula n'okutegeera ebyo ebyatukwekebwa. Kyova olaba nti tosobola kutambula ng'otunuulidde bulamu bwo bukwetoolodde, oteekwa kutambula ng'otunuulidde ekyo ky'olaba munda mu ggwe. Kye tunnyonnyola mu ManyaKyoliExtra tubagamba, power is not outside your life, power and greatness is within you. If you can learn and tap into who you are as a person, you can make huge impact in this world. Osobola okukola ebintu eby'obusukkulumu bingi naye ng'omaze okutegeera obwekusifu bwo. Njagala ofune ekiseera to reflect. Have time to reflect about your life. Weebuuze ggwe gwani, ovaawa? Lwaki walinnya ennyonyi n'ovaano n'ogwa mu Amerika? Lwaki oli mu Amerika? Lwaki oli mu Europe? The reasons behind the actions that we do are much more important than the actions. Ensonga ezibeera emabega w'ebikolwa nkulu nnyo n'okusinga ebikolwa. Let me tell you, recording this program for you is not important at all. But the reason why I'm doing it, ensonga lwaki tukwata programs zino, ensonga lwaki nsimbi ono ajja n'akwata programs zino, eteekwa okuba nga nkulu okusinga n'ekikolwa. Bw'ebeera nnafu, tewali kintu kyonna ky'osobola kuwangaaliramu, tewali kintu kyonna ky'osobola kuggusa. Buli lw'oba n'ensonga ennafu lwaki okola ekyo ky'okola. Era njagala weebuuze olwaleero, gwe gwani? Lwaki ofaanana nga bw'ofaanana? Lwaki wagenda mu nsi ezo z'olimu? Ye lwaki gwe wasigala Uganda? Gwe toyagala kutambula kugenda? Buli lw'otoba na nsonga, buli lw'otomanya buzikivu bwo, tosobola kumanya butangaavu bwo. Obuzikivu buli mu nze, kati gwe ne bw'ondaba tosobola kuntegeera. Wabula okusobola okukola kino kyenkola mu kitangaalo okirabe, namala kukitegeera mu buzikivu bwange obw'omunda bwange. Omuzungu bwe yajja yamanya nti amaanyi gali mu kizikiza, kye yasooka okukola kugamba nti ekizikiza sitaani. Okulimitinga n'okusiba obutakkirira buziba, kutegeera bikwekeddwa. Kyeyava yajja mu nzikiza n'atwala byonna by'ayagala, kati alumbye ne society yaffe. The moral fabric of our society atandise ojja ataakinga ogikuba. Naye era ffe tukyawoza kino na kiri. Ate nga mbabuulira amazima, foundation y'omuzungu teribeera yaffe. That is why wane waffe tewali nkulaakulana, tewali development. N'empisa etunga eppeesa ku ssaati lyange nga likutuseeko sigikola. E Uganda situgikola. Buli kimu kye tukola wano kiva mu bazungu, kiva mu bo. N'amabaati ge tuweta ge tukomerera ku nnyumba zaffe tugaleeta already gakoleddwa ffe ne tuteekamu emigongo.
kati mumbuulireyo ffe tulina buyiiya ki? Omwana ne bamutwala mu ssomero n'asoma degree mechanical engineering n'avaayo nga yeewaana, naye ng'asomye kusobola kukanika mu mmotoka muzungu z'akoze, tasobola kukanika ye gy'azimbye. Bwe tutategeera ebintu bino na kulengera ku bantu bano ekiruubirirwa kyabwe ne kye baagenderera okukola ebintu bino, tetusobola kutambula. I call upon all of you, mbayita, tosobola kutegeera kitangaala okuddako ng'otegedde ekizikiza. Obw'emisana bufugwa bwa kiro, kubanga obutangaavu buva mu kizikiza. Bw'ototegeera kizikiza kyova olaba ffe tuli baddugavu. Entandikwa y'ekitangaala kizikiza. Kyova olaba ne mu biology bakugamba black gene is dominant, nti mu gene enzirugavu muvaamu enzirugavu enjeru, eya pinki n'eya yellow. Lwaki? Ffe tuli baddugavu. Ffe entandikwa, we are the beginning of everything. Ffe entandikwa y'ebintu byonna mu nsi. The question is, do we appreciate it? Do we even know it? Do we understand that? Tukimanyi, tukitegeera nti ffe abalina emibiri gino ffe entandikwa y'ebintu byonna ebyatondebwa mu nsi. Kale gwe alwanagana ne kyoli, akuuta olususu lubeere lweru, nkusaasidde. Gwe alwana ennyo okulwanyisa baddugavu banno, gwe muddu alwanirira abakulu b'abaddu, wabula ng'olwanyisa baddu banno. Mbakubiriza, bwe muba mutambudde mu mawanga ago, simply get knowledge, acquire knowledge, their knowledge. Muleete okumanya okwo mukuteeke mu misingi gy'okutegeera kwaffe, naffe tusobole okugenda mu maaso. I want you to imagine, over 900 years ago bajjajjaffe baaweesanga amafumu, ebyuma. Newe babiweeseza baali tebannaba ku interactinga na muntu yenna yali ava bweru wa society yaabwe. I want you to imagine, where did they get the wisdom? Bazuula batya amayinja agavaamu ebyuma? Mumbuulire okuva abeeru lwe bajja ne batuleetera kye twalowooza nti ge magezi, twaddayo okuweesa. Mu generation eno wakyaliwo n'amanya amayinja agavaamu ebyuma, bali ge bajjangamu ebyuma. Black people are a lost race of people. Abaddugavu bantu babuze, batonda abali mu bubuze. Tetukyamanyi kye tuli, tetumanyi we tuli, tetukyamanyi nekiri kye tulowooza kye tuli, tetukimanyi. Kyova olaba nti baatulimba. Ogenda mu university n'otuulayo emyaka 3 ne bakugamba otikkiddwa. Bwe bakutikkira ne bakwambaza ebigoye, ne bakutikkira cape, ne bakuwa n'empapula bbiri okuli transcript ne certificate, ne bakugamba ofunye diguri. Singa omuntu azikwata n'azookya ne bakusaba diguri yo, kitegeeza oba tokyalina diguri. Diguri si mpapula, diguri kyekyo ky'osobola okukola. Okuva emabega n'emabega abantu bazze balina ebintu eby'enjawulo bye bakola. That is why there is a difference between obuyigirize n'obuyivu. Osobola okuba nga oli muyivu naye nga toli muyigirize. Uganda yaffe erimu abantu bangi nnyo abayivu nga si bayigirize, ate erimu abayigirize bangi nga si bayivu. Naye ate abasinze okukola ebintu ebisukkulumu ebikyusiza obulamu bw'abantu olwaleero wenjogerera be bayigirize nga si bayivu. Maama wange talina diguri, nze gye nnina, naye ate ye yamperera nampa omusingi. Abantu abali ordinary basituse nnyo ne babeererawo abantu abalinga abafuula ab'amaanyi ne babakolera omusingi. Bwe bamala okufuuka ab'amaanyi tebaddamu kutegeera. Kyova olaba nti bwe nali mpandiika ebitabo nabiwandiika mu Luganda. Why? Abantu abanfudde kye bali tebamanyi Luzungu, kubanga bw'ogenda e Buwarabu tebagenda kuvuunulira mu lulimi lwo, nabo bawandiika mu Luwarabu. Oba oyagala okubitegeera bitegeero, oba toyagala lekayo. Bw'ogenda mu Bazungu tebagenda kuvuunulira mu Luganda. Oba oyagala okutegeera n'okubeera nabo n'okufuna amagezi gaabwe, tegeera olulimi lwabwe. Oba oyagala kikole, oba toyagala lekayo. Bwe bamala tuweerera ne tutuuka ku university ne tufuna diguri ne twambala ebigoye ne tufuna empapula, tutandika okulowooza nti tuli bakitalo okusinga abo abataasoma. Naye ng'ate abo be tulowooza abataasoma ate be bayigirize abazimbye omusingi kwe tutudde. Naye bali abayigirize batudde mu kizikiza, abayivu batudde mu kitangaala. I want you to tell me, bani abasinze okwonoona ensi eno? Bayivu. Mu nnono y'Abalasha bagamba nti omuntu omuyigirize asobola okubba ekyuma ku luguudo lwa train
naye omuntu omuyivu asobola okubba oluguudo lwonna. Abalasha mu nnono yaabwe bagamba omuntu omuyigirize asobola okugenda ku luguudo lwa train abbawo ekyuma kimu, naye ate omuntu omuyivu asobola okubba oluguudo lwonna ne lutazimbibwa nawo. Abantu abasinze okwonoona ensi eno, sigamba nti abayivu tebalina contribution. Tuyize, we have a contribution to this country and to the world. We have a contribution. Naye ate abasinze okwonoona ensi eno bayivu. Abayigirize bagikuuma nga nnungi nga nnamu, emigga entobazi tebaziiwaamu ttaka, ebibira tebaabitema kusimbawo byabwe bikola ssente, buli kintu kyonna baakireka. Ffe tugenda kulekera ki bazzukulu baffe? Mbakoowoola mukomewo mutegeere lwaki tuli baddugavu, lwaki tuli kizikiza. Darkness is the mother of light. Ekitangaala kiva mu kizikiza. Tuteekwa mukomewo. Ate nabo bagezi bwe bakuba sitaani bamukuba mu kizikiza, kye baagala okukulaga it's not because they don't understand light, darkness. No, they understand it, they appreciate it. Wabula kye baagala gwe okyetamwe. Kyova olaba nsanga abantu bangi e Uganda nga bali mu kusaba kutula sitaani, tebamulabangako, tebamusisinkanangako, teboogerangako naye omuntu n'abeerawo ya in ya out asabira kukutula kyatalabangako. Oli agamba emyoyo gy'abajjajjaabo njikutula. For God's sake, I was in my grandfather, I was in my father was in my grandfather, my son was in me. One day my grandfather was carrying 3 generations. Kati bw'otandika okuŋŋamba ate ntandika okulwanagana ne jjajjange mwe nava, obeera mu buyabuya. I do not have any problem with my ancestors. No. That is why every white, whenever they are giving a speech, they talk about their ancestors. Our ancestors. They praise their ancestors. Sinnasangayo muzungu alina kizibu n'abajjajjaabe. Abazungu bajja wano ne babba ebyobugagga byaffe n'okutuuka kati babibba batuteekamu entalo ne tuttiŋŋana. But I've never come across a white castigating or cursing their ancestors. Baatuyuzayuza edda, baatwala bajjajjaffe ng'abaddu, baakola ebintu bingi nnyo ebyobusiru, naye bwe bayimirira okwogera our ancestors, gwe lwaki olina obuzibu ne bw'ovaamu? Kyova olaba okuva lwe wazaalibwa olwanagana n'abantu b'otomanyi, b'otolabako, Justin bw'olwanagana n'abantu ate be wavaamu. Wali olabye enkoko esamba ekisusunku ky'eggi? Tuteekwa okudda tutegeere ki kye tuli ekitufuula ab'enjawulo. Kati bino byenjogera mu Luganda n'omuzungu tasobola kubitegeera. Kitegeeza amagezi agaffe nga kwese mu lulimi lwaffe. Mwabeefuula abatamanyi nnimi zino ezaffe ennansi, kyetuva tubateeramu obugambogambo obw'Olungereza. Nyammwe mupiikingeyo bwe mupiikinze, naye amagezi agasinga tugakwese mu ki kye tuli. Mbakoowoola yonna gye muli abali mu diaspora. Learn to create opportunities for yourselves. Learn to stand together. Learn to build each other. Muyige okuyimirira awamu, muyige okukolera awamu. Temuli balabe b'abalala. Nedda. Why would Ugandans fight each other nga bali mu America? Why don't they come together? Lwaki tebajja bonna ne bagatta resources, they pull resources together ne batandika okukola investments because bakoze obutuuze, balina obutuuze ne batandika okukola investments. Nange nnyumirwa okulinnya ennyonyi n'enva wano ne ntuuka Boston nga street yonna ebizimbe biriko ne businesses, hotels ez'amaanyi nga z'Abannayuganda, nga bwe nnaayingiramu nja kusaba emmere mu Luganda. Bandeetera ettooke erifumbiddwa mu nfumba eyaffe. Ebintu bino tubisobola. Naye tetusobola kubisobola nga tetutegedde who we are as a people, what defines us. Bwe mugenda mu America temutwalayo kuyiga byabwe, mutwalayo ekyo kye muli. Kyova olaba ne bw'otuuka mu America Omuchina ayogera Luchina, newankubadde asobola okwogera Oluzungu n'Abazungu. Buli lwasisinkana Abachina ayogera Luchina, bw'aba awasa mu Luchina, bw'aba afumbirwa mu Luchina, bw'aba alunda mu Luchina. Lwaki ffe we black people ffe tusaanuukira mu balala?
nze ebyo bye binnuma. Tujja kubyongerezaako mu episode eddako. Katonda abakuume.